Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano wambuzizza ekibuuzo, waŋŋambye nti bakugambye nti bw'oba okola ekyogero ky'omwana wo oteekemu ebikuta by'ebikajjo. Nombuuza nti ebikuta by'ekikajjo biyamba ki mu kyogero ky'omwana? Kakati ekyogero ky'omwana kituufu osobola okuteekamu ebikuta by'ekikajjo? Bulungi nnyo. Ebikuta bino biyamba mu ngeri ya mirundi 2-3, naye kyemmanyi yakulagiridde ebikuta ebyo. Lwaki yabikulagiridde? Ebiseera ebisinga mulimu omuntu asobola okutunuulira omwana n'aggamba nti omwana oyo bw'oba omukolera ekyogero muteremu ebikuta by'ekikajjo olw'enfaanana ye gy'aba afaananyeemu ku lususu naddala mu feesi. N'olwekyo ebikuta by'ekikajjo bino birungi nnyo, bitereeza olususu lw'omwana naddala gwe maama bw'oba ng'owali lubuto n'olya nnyo ebikajjo. Ebikajjo bitera okufulumira ku lususu lw'omwana, omwana n'abeera ng'olususu lwe terulabika bulungi. Ebikuta by'ebikajjo obeera osobola okubiteeka bulungi nnyo mu kyogero kye, kiba kijja muyambako okulongoosa olususu. Si bikuta byokka, bintu biwerako by'osobola okulya ne bifulumira ku mwana oyo ng'obadde omuzadde bebi, okugeza ng'ennyaanya. Bw'olya ennyaanya ennyo naddala ennyaanya ezo embisi, era nazo kiba kyangu okufulumira ku lususu lw'omwana n'obeera nga terufaana bulungi. Ennaanaasi n'ennaanaasi zennyini nazo bw'ozirya ennyo ng'oli lubuto era osobola okuzaala omwana olususu lwe ne lubeera nga terufaana bulungi, nga lufuukuuse. N'olwekyo kisobola okuva ku ebyo by'obeera olidde ng'oli lubuto, wamu n'entula era nazo zitera okuleeta ekizibu ekyo. Era bw'oba okola ekyogero ky'omwana naddala ekyo ekisooka kiba kikulu nnyo n'oteekamu ebintu ebyo. Bw'omanya nti nalya nnyo entula oba nalya nnyo ennaanaasi oba ebikajjo, kwata ku bikuta ebyo biteekeko mu kyogero ky'oba okoledde omwana oyo. Kijja kuba kimuyambako okulongoosa olususu lwe. Kati ng'ovudde ku ekyo, ekirala ebikuta by'ekikajjo bino birungi nnyo. Buli lw'obiteeka mu kyogero ky'omwana, omwana oyo aba tajja kufuna buzibu obw'okubeera nga agugumuka, okubeera nga yeekanga. Omwana wo aba ajja kwebaka bulungi, tajja kufuna kizibu ekyo eky'okwekanga, okugumuka, singa onaaba otadde ebikuta by'ekikajjo bino mu kyogero kye. Kwegamba ebikuta by'olina okuteeka mu kyogero ky'omwana olina okuba nga si ggwe wabiridde, ng'eyabiridde tomumanyi, naddala ku nsonga eyo ey'okumuyambako okubeera nga tajja kugumuka, tajja kwekanga. Abaana mubeebasa nazuuka nga yenna ayokya, nazuuka ng'afunye olusujjasujja. N'olwekyo ebikuta bino bironde bulonzi, ng'eyabiridde tomumanyi, bijja kuba bikola bulungi nnyo. Kati bw'obifunafuna ebikuta nga 2 oba ebikuta 4, biteeke mu ddagala eryo ly'ogenda okukola ekyogero ky'omwana, ly'ogenda okusekula, bisekuliremu nabyo. Kijja kuba kirungi nnyo, kijja kuba kimuyambako obutayonooneka lususu nnyo. N'olunaaba lwonoonese lujja kuba lutereera mu bwangu. Ndowooza mutera okiraba ennaku zino abaana abazaalibwa boonooneka nnyo ensusu, ate nno abasinga temwagala bateeka mu byogero. Abaana boonooneka ensusu mwezi gumu, myezi 2, ensusu z'abaana zoonooneka ne zifuukuuka ne zifuna obutuututu. Abaana mubanaaze ebyogero nga mutaddemu ebyo ebigenda okuyamba ku nsusu zaabwe n'ebirala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.